been used to make good roads. So this is a crime against humanity, for which punishment should be the ultimate punishment. And in China, they do exactly that. They come to this part of the world, they corrupt our leaders, but if you are corrupt in China, they'll deal with you firmly, swiftly, and take away your life, so that you are no longer a danger to society. I believe that corruption should be a crime against humanity. Enaku ziweze 56 56 days of Russia's invasion of Ukraine. Mbadde ngoberera akatambi akafulumiziddwa komanda w'amagye g'eggwanga erya Ukraine ge baasazeeko mu kitundu kye bayita Manipur. Kakabya Amaziga. Awo tugendawo musaafu ey'okubiri ne kano sobola kasirikira. Kano tekalinda saafu ya kubiri, omusajja agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo ng'alaajanira ensi. Because kuva luli Russia bagamba tubasazeeko yo sarenda. Katuliza obubaka buno obukabya Amaziga. Commander wa Marine, a commander for Ukrainian Marines, abalwana mu kitundu kye bayita Manipur, asabye ensi yonna because babazingako mu factory. Era agamba nti abasajja bakita to outnumbers, nti abasajja bangi on average tulina omusajja omu ku 10. Uliriza bulungi muna Uganda nti agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter, latha omukutu gwa Facebook, n'ateekayo n'agamba bassebo ne bannyabo abakulembeze b'ensi yonna n'ensi yonna, we appeal and plead to all world leaders to help us. Twagala okusaba n'okukaabirira ensi oba abakulembeze b'ensi yonna mutusaasire, mutuyambe. Ayogera bino munamagye. We ask, tusaba mukole enkola gye bayita extraction, oba to use the procedure of extraction and take us to the territory of a third party state. Tubasaba bassebo ne bannyabo abakulembeze b'ensi yonna. Ekigambo extraction kitegeeza ensi oba amawanga nga United States of America oba NATO oba omukago gonna oba SFC eya Uganda. Bannange mutuyambeko, mukozese enkola ey'amaanyi, because extraction oba ogenda kukozesa amaanyi, mutugyewo at least mututwale
naye ng'ekyamazima abasajja baatusazeeko bangi on average bali 10 ku omu. Kitegeeza omujjaasi wa Ukraine omu alina okulwanisa bakomando b'omu Russia 10. Agambye tusaba ensi kye bayita world leaders at least mukole enkola gye bayita you extract mujje mutuvube buvubi we mutujje mu bulabe, otherwise Ukraine yerajana oba bakomando b'eggwanga lya Ukraine bebalajana esaafu eyokubiri. Lindirira embeera nga weeri wonna wosinira okuba nga otumbudde munda mu ggwanga lino erya Ukraine, embeera ekaabya amaziga. Kati tukomyewo ako mbadde sobola butatandika nako wonna wosinira okuba nga otumbudde. Tuzzeeyo jjo we twakomye ku nsonga ziri but of course story gye ntandise nayo ebadde terinda ekiri muna mu ggwanga lya Ukraine kibi kifu. Kati tukomyewo wano we twakomye jjo munzijukize eyabadde agoberera nzijukiza. Twakomye ku mukyala eyasayininze endagaano naye kugamba nti maze ennaku 3 nga noonyereza n'ebweru eri address gye yawanga yakajja wano munda mu ggwanga erya Uganda mu mwaka gwa 2014 zawandisa kampuni y'ebiki of course n'ebirala bingi saagala bigendamu. Bagenda okutuuka gy'alina head offices nga wali ku address yennyini gye yawaayo ebimukwatako nti nze oba oyagala okumanya ebinkwatako gendako munda mu ggwanga iziti Italy nazimbayeko eddwaliro. Bagenda okubuuliriza nga Italy yatwalayo ebibajje mu ddwaliro furniture. Ne bagenda United Arab Emirates gyagamba nti alinayo head office. Bagenda okutuukayo ng'era waliwo kye bata showroom eya furniture. Ngamba omukyala gwe tuwa contract, in fact nagenza okukizuula nga waliwo n'enguudo ziringa 5 bazimuwa. Bwe baba babidinga mu bintu by'enguudo yunule abali mu yunula mukimanyi oba bayinginia mukimanyi waliwo bbeeyi gy'otalina kusussa wabula ye mu buli kimu yateekangamu extra obuwumbi n'obuwumbi naye buli luguudo lwe yapatana terutandikanga. Ngamba omukyalo ono investor ajja ne tumuwola ssente na investinga. Kati gye abagoberedde amawulire mukimanyi bulungi nti nalabyeko inginiya mu minisitule y'ebyobulamu ngagamba naye kakati covid waliwo mbu nebeekwasa mbu simanyi enkuba yatonya nnyo oba amataba ne gajja ne gakulukusa ssente oba n'ababaka ba palamenti abaafuna akakisa okutuuka ku ddwaliro ly'e Lubowa likyali musingi. Waliwo bukrane awo ne kampuni ya loko eyasooka okukwata contract ebintu yabivaamu dda. But of course eby'e Lubowa tujja biddira tukyali ku nteekateeka z'emmwanyi. Kampuni gye nagambye nti terimanga yadde n'ekikolo ky'emmwanyi exportingangako ku mmwanyi eriyo okuba omuntu nga si mulimi wa mmwanyi naye wabulanga musuubuzi tetradingangako mu mmwanyi teyongerangako. Gwaliyo omuntu nga si musuubuzi naye ng'alina factory ye kumala bbanga akola kaawa. Tewaliwo kye bayita history oba track record oba profile yonna eraga nti abantu bano be twawadde contract ya myaka 10 ate nga tubawadde ne garanti nti capacity gye baagala tujja giweza. Singa tetugiweza tulina okusasula. Bino tusobola okubyogerako newankubadde ng'era naye singa muganda wange ebeerayo omubaka wa palamenti alina embavu nze siziina najja mu public n'ataganjula agreements z'amafuta mwe kati wuli
wuliriza kwata kopi y'endagaano eno ono nyini kampuni gwe twawadde contract omukono yasayininze ng'ate yabaddewo singa nyini kampuni nga wonoogamba nze Ssekkadde Samuel Munaluweero nguziza Kigozi Michael wa NBS emmotoka yange naye ate gwe ne weeteeka ku babaddewo nti ku lwababaddewo Ssekkadde Samuel ate nga nze atunda kashe Katonda wange Omukama atubeere nze njajje kuyitiramu because bwe buvunaanyizibwa bwange nagambadde okuva ku mane nti ebitongole bigenda kuyitibwa na palamenti yamaze neeyita ebitongole byengenda okugamba endagaano yannyumidde nnyo bannange ate omwami rather omukyala nyini kampani gye twawadde contract gye tuwadde ettaka yiika 27 wali Nammanve Industrial Park ne tubajjako emisolo gyonna buli kika kya misolo NSSF biki mwana wattu atembu ku ndagaano yasayininga nga abaddewo ng'endagaano ekolebwa singa nyini kampani simanyi gundi eno gyendaba wano nti kibaddewo ku kisaawe Entebbe International Airport incident ebaddewo zibadde saa 11 ku makya g'olunaku olwaliwo n'ekitundu ennyonyi ya Rwanda Air CRJ 9 aircraft flight number 464 evudde ku kyebeeta runway olw'embeera y'obudde ebadde embi but of course gwe tujja kwongera okukakola ki gakuwa mpola kati tuzzeeyo wali goberera wuliriza of course tolina kyakkola simanyi oba olina ekyokukola tuweereze biweereze tuli byogerako nti ku mulembe gwa mwami Tibuhabulwa bino bwe biti bye byalingawo Mukama wali baatuwangaazizza tuzzeeyo jo we twakomye of course waliwo gundi ddoboozi lye nafunye nti abamedia mugamba eddwaliro tiriwo neffe tulina basawo simanyi kati ffe baatujja nako bagenda tutwala batutendeke naye amanya gange kangaleke ngamba ate osupportinga ekintu ekirungi lwaki amanya ogaleka katusoke tuddeyo wali ku ndagaano gye twakafuluma nagenza okulaba minisita wa jegejege Aruna Kasolo ng'agamba ate baatuyise mu ndagaano tuddeyo baatuyise yabadde jjo ku NBS television kati endagaano y'emmwanyi y'ensi yonna gye twasooka okufubutuka ekyokubiri tugenda kulondola amateeka ge baatandika okuteekawo because nagamba 2018 baleeta etteeka ery'emmwanyi biki okwewandisa okufuna layisinsi simanyi oba omanyi kyekitegeeza okufuna layisinsi abali e Busoga abalima ebikajjo baatuuka ekiseera ne bateeka amateeka ku bikajjo amateeka agafuga ebikajjo ne batandika ebikajjo tolina kubitunda simanyi kilometers 20 okuva w'obirima kitegeeza omuntu akuliraanye awo olina option emu kubiguza ye oba kubireka bwagamba nti akati bimpitiriddeko eno nga bivunda koza ebikajjo tebivunda yasalawo bbeeyi yasalawo ki wetegereze buli cash crop sina cash crop kale buli kirime government kyezeeteekako amateeka oba ng'ereetako gundi ngegenda mu palamenti negamba kakati lino etteeka ligenda ku oba tobako yakomawo bannange nzijukira twalimanga taaba ku gundi taaba bwamala oteekako amateeka ne kampuni yali egira taaba wano tekyaliwo yagenda Kenya tukkiridde
tuli mu state of the nation wuliriza because bino bya ggwanga lyaffe wano wakati nga ne minisitule ya agriculture yagambye munnange ffe tetubimanyi Franka tumwebaze yagambye temunteeka mu bintu byammwe ebintu by'okukola endagaano ezo mubibuuze Ramadhan Gobi ne mukwano gwammwe Matiya Kasaija kiki n'ekiwandiiko omukago gw'ensi yonna ogw'emmwanyi gyo we twabadde nenkugamba nti omukago guno international cooperation rather omukago guno ogwa ICA international coffee agreement eyakolebwa then go bagwita international coffee organization ICO yo bagita international coffee agreement ogubaddewo emyaka gyonna kuva mu mwaka gwa 1996 the formation of ICO yaliwo mu mwaka gwa 1963 nagambye obuvunaanyizibwa bwali tutako kye bayita challenges era bye babadde bakola exchanging views endowooza on coffee matters developing okukulaakulanya n'okunoonya kye bata finance projects to benefit the global coffee economy market promoting training information programs to assist kye bata the transfer of technology are relevant kugundi mu coffee sector guno gye twava era twawandiika mu September omwaka oguwedde Uganda nga tukola notification okuva mu kago gwe bayita International Coffee Organization era officially kino ne kitekinga effect enaku z'omwezi nga 2 February w'omwaka gwa 2022 kati dira wano lwe twavaayo meka the extension of the agreement which took okay yes kakati twagamba we don't tetulina kyetuganyulwamu mukago guno ebbanga lyonna kati endagaano zino twazisayininga era mwezi gwe gumu ngenda kubuulira ennaku z'omwezi nga tumaze kufubutuka eri kataleke oba mukago okugatta abalimi b'emmwanyi ku levo y'ensi yonna kyokka nkugamba okuvaamu kuno kwaleeta okutya eri be bayita balokoko abalimi b'emmwanyi munda mu ggwanga erya Uganda nga bagamba nti emmwanyi zaffe zinaddamu oba kofi waffe anaddamu to find its way to the international market ezibeera controlled by kye bata International Coffee Organization naddala mu Europe which counts for 70% of the country's coffee market mu Europe era bassebo ne bannyabo nti kofi waffe we tuba tuteeseteese kakaawa kaffe oba emmwanyi zaffe zinaafuna kye bayita certificate of origin etukkiriza okuzitembeeya buli wamu of course omukago gwe bayita Uganda Coffee Development Authority UCDA gugamba nti the move eno mbu yabadde the move in no way nti tewaliiwo weegenda kutataganyaamuko kye bata export yaffe oba trade because the International Coffee Organization does not regulate kye bata the coffee trade nti omukago ogwo ogw'ensi yonna teguregulatinga byansuubula bya mmwanyi oba kofi akakasa bino ye Dr. Emmanuel lyamuremye
UCDA managing director agamba nti the government will use its own certificate of origin. Nti ffe government ya Uganda egenda kukozesa certificate yayo ne certificate y'emikago emirala nga komesa certificate of origin kyetubadde tukozesa ya komesa, of course, n'ebintu ebirala bingi. Kati the chairman UCDA board of directors Charles Francis Mugoya agamba omukago guno gwata International Coffee Organization has made sure that amawanga amaavu tebagawadde nnyo kyaganya to export processed coffee. Bassebo ne bannyabo, this is according to Mugoya, is done by the high tariffs nti kubanga bataddewo emiwendo mingi oba tariffs kyeki kwegamba obubanga bukwakulizawo byolina okutuukiriza kino kiri ebisobola oba mu ngeri emu oba endala okulemesa oba okutangira okweexportinga ekintu ekiwerako ti kino bano abasajja kibaali batutega. Yet the importing countries do not pay any taxes when processing Uganda's coffee and re-exporting it. Era bagamba mbu ekyabajjayo nti bagenda okukizuula ebbanga lyonna lye babaddeyo mbu babadde bakakizuula nti attempts ze tukoze by Uganda to export kibata processed coffee ku mukago ogwo oba ku leve eyo eya International Coffee Organization. Kibadde non-competitive. Kati kanfundikire bwenti tugende ku kirala. Coffee exports okuva mu Uganda. Nti kakawa ke tubadde tutambuza okuva wano. Mwaka gwa 2021, that was omwaka oguwedde, twasobola okutwala kye bayita 6.7 million bags. Era ne tujjamu obukadde bwa dola millions za dola 718, the highest in more than 3 decades. Kino twakitukako omwaka oguwedde nga tukyalimu ogwo omukago. Ne tukizuula ate senga tuguvaamu tugenda kukola sente empitirivu. Nkugambye mwaka gwa 2021 Uganda exporting 6.7 million bags. Era akasente ke twafuna obuka millions za dola 718 millions za dola 718. The highest in more than 3 decades. Mu myaka nga 30. Era tubadde ne target nti omwaka guno gwennyini ogwa 2022 tugenda kutuuka ku kibayita 8 million bags. Assuming that nti singa omukago guno gubadde mu ngeri emu oba endala gutulemesa katulinde omwaka guno nga tetuli mu mukago. Bassebo ne bannyabo, waliwo amawanga agasinga okuproducinga naddala mu Europe, mawanga nga Switzerland, Germany bagarankinga nga agasooka, Bufaransa, Netherland nazo zifyuchalinga mawanga 10 agasinga. This means European countries amawanga gali mu Europe gasinga. Kakati waliwo kyembadde njagala okufundikira nakyo naye kansooka engire wano katono nnyo mpa sekendi emu. Tuli ku mukyala investor waffe omulungi tusasula. Simanyi oba omanyi nti waliwo ssente ze tusasula olw'amasannyalaze nga we don't consume that, nga tetugakozesa naye nga tusasula we pay.
simanyi oba okimanyi nti waliwo ssente ze twewola okuva wa World Bank oba wa ne zitula ku akawunti nga tezikozesebwa naye nga tusasula interest amagoba go nga bali batandika dde okubala. Simanyi oba okimanyi ne wano mu KCCA kibuga Kampala baba wa ssente okuva mu World Bank bakole obutale bakole emyala ne zibeerawo ng'emyala gye bakola banoonya ate bagiraba nga buli kimu kiryoke but nga tusasula interests amagoba nga tugasasula naye mmwe simanyi oba mukimanyi nti waliwo akakiiko akakulira mwine empaka mutabani wa minisita Bright Lwamirama nkikuddiremu waliwo alipoota gye kaakola ku kintu ekimu paka n'olunaku olwaleero teddangamu kulabikako kisinzira ku sensitivity y'ekintu ne bino gundi banaaba byagala bajja bagamba kale mukoze buli kimu naye kale bityo mwe olwaki abamu babuusabuusa nti lino eggwanga terina balikulembera abamu mubuusabuusa omanyi nali njogerako n'omubaka abaafuna akakisa omanyi okugenda okulambula eddwaliro ly'e Lubowa ne babajjako amasimu telephones teri kuba kifaananyi teri omanyi nga minisita basooka ne bagana minisita ne permanent secretary Dr. Dana Atwine omanyi minisita okwegayirira ababaka nti bannange wemutuka temubuuza bibuuzo bingi mujja kundeetera obuzibu nga minisita yeegayirira. These are facts. Buuza ababaka abaafuna akakisa okugenda okulambula ku ddwaliro ly'e Lubowa lwe twawa investor y'omu baabakkiriza okuyingira n'amasimu bwe banaagamba nti twayingira nago lina ggwanga liriko abalikulembera mwe temwagala kukkiriza nti abakalenjini abakikuyu biki oba sometimes every after elections barwana they shake hands after fighting they shake hands nti wabeerawo abafa then ate ne bashakinga gundi naye nga at least bo batusingako nti eyavuganya Uhuru Muigai Kenyatta mu kalulu akaggwa in fact ne bagenda ne mu kooti president w'eggwanga erya president wa kooti munda mu ggwanga erya Kenya David Maraga n'akakasa nti Uhuru Muigai Kenyatta akalulu tiwakawangula mazima na bwenkanya akalulu ne kaddibwamu Odinga n'aboycottinga bwe yamala ne yeerayiza ne banne ba General Miguna Kalonzo Musyoke ne beerayiza nga people's president olutalo lwali lw'amaanyi kati ate omuntu eyamuvuganya yamuteka akakalu kaafiramu ne Chris Musanda yali wakacuka ebyokulonda embeera yali y'amaanyi nnyo kati ate bano bali mu kampu y'emu ne luli abaali beevuganya kati awo Kenya nayo tujja gigenderamuko tulabe engeri gye tugenda okugitabaalamuko mu byobufuzi bya Kenya nga nkuleetera muntu ku muntu kaninde bamala okusunsula nkuleetere nti bwe twogera ku Odinga yaani alina ssente meka of course abadde mu byobufuzi ebbanga lyonna alinga Dr. Kanokiza Besigye alina omukisa guno ogusembayo because emyaka tegiri ku saidi ye yakesimbawo emirundi n'emirundi nga tawangula bwa president alinga ayolekedde okuwangula akalulu kano of course because like it or not ku deputy president William Ruto n'Odinga kwe kuli agenda okufuuka president w'eggwanga erya Kenya addako oba oyagala oba toyagala. So Odinga ayingidde emyaka 7 mu emeka ayina emyaka kachanga azaalibwa mu mwaka gwa 2000 ayina emyaka 7 kachanga azaalibwa mu mwaka gwa 1945 kati ekisanja ky'eggwanga erya Kenya kya myaka 5
kiri renewable omulundi gumu kitegeeza tosobola kukulembera Kenya okusuka emyaka 10 kati kitegeeza Odinga singa kana akalulu takawangula baligenda okuddamu okulonda ng'alina emyaka 8 nga 3 oba 4 but of course ku lukalumana omuddugavu President Yoweri Kaguta Museveni bwe yasooka n'agamba nti bwe muba mwetaaga omuntu omugumu kuba president mwetaaga omuntu atasuse emyaka 7 yasooka gamba 75 certainly omuntu alina emyaka agisoba 75 tasobola kubeera president mulungi n'akizula nti omuntu asobola n'okukulembera paka ku 9. That's what we had ignored. We had not discussed it. It can be discussed, but since we had not, but I think after 75, the figure, I think there's some scientific idea there that maybe the figure is not as much after 75 years. So that one I wouldn't quarrel with. I know there are some leaders who have been leading even beyond 75. But I think if you want very active leaders, it's good to have the ones below 75. So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? Not at all. Oyo mwami Yoweri Kaguta Museveni yali asuubira nti omuntu ku myaka 75 bwe muba mwetaaga abakulembeze abalina viga era yena agamba For me, I think people should go up to 96, 90 we wayitawo akaseera n'agamba for him alaba nga abantu basobola okugenda paka ku myaka nga 9 For me, I think people should go up to 96, 96 kitegeeza wadde mbutuubayo ebisanja ebirala nga 2 ngamba mu maaso era abatannayoweza 96 tuli munda mu ggwanga lya Kenya tuli mu saafu ey'okubiri Operation Sujja twakola Operation Sujja ne tuleeta abasajja ba ADF ne tuleeta ebintu of course bingi kye baali bateesaako baagala Operation Sujja eyingire phase ey'okusatu. That was over the weekend. Nti phase yasooka yali yakuba tovola twakozesa ne ku nnyonyi kati bwe twamala okuba abasajja ba ADF ne basikatalinga ne batandika okusansana mbu badduka mu bibinja 5 10 biki because twawamba n'enkambi mpitirivu nnyo mujjukira nga nkola story ku story kati mbu phase ey'okubiri yali ate yakutrackinga bano mpola mpola ngeri ya kikomando bana be baali bamaze okukuba jjukira babakubanga bali mu kampu zaabwe ne bazisaanyaawo kati mbu nga balina okubalinnya bakita kulinnya kagere katoba ate phase ey'okusatu neeba yaki jjukira omuduumizi ow'oku ntikko eyo mwene Operation Sujja muganda wa Andrew Mwenda mpozi Andrew Mwenda ali kulanka kimbaje kapiteni General simanyi General kapiteni biki Muhanga omu ku bakomando abali in charge eyo by'okwerinda wano mu Kalulu ne the Lion of Mogadishu kati bali mu Operation Sujja kati Major General Muhanga ye muduumizi eri ow'oku ntikko mu Operation Sujja yagamba bagenda mu phase ya kusatu kati sinategera phase y'okusatu nkyagira because esooka nagimanya kwali kukuba nkambi kunakola biki basajja ne batandika okudduka phase y'okubiri kwali kubalinya kagerera abamu ne bagenda nga babakwata abamu nga beewaayo phase y'okusatu simanyi bagamba tebagenda kuva munda mu ggwanga ly'ebata Democratic Republic of Congo paka nga teri musajja wa ADF n'omu nze ne mbawagira nti mukube kasita mutaddamu kwemakula kubanga Kongo etubanja ssente mpitirivu twabba embaawo kasita tutaddamu kwemakula ku kale
mpulira nate mbadde ngenda gamba newetwemakula nga tebatutegedda tekisi kinako buzibu. Aba Silver Technical Services bakola ku buli kimu ekikwatagana n'amasanyalaze, bakutera waya z'amasanyalaze ayagala okukyusa amasanyalaze go nga gabadde gayita mutaka bakikola, bateekayo transformer eza buli kika, ayagala sola baziina mu design ez'enjawulo ate nga basobola n'okuzikusibirayo, ate naawe ayagala air conditioners ez'omulembezi AC baziina, balina generators eza buli kika, olina KD petrol station, olina factory oba makaago, bagamba nti banoonyeeko ku luguudo lw'ekyaliwajjala ku Ebenezer House oba bafunire ku Silver Technical Services Limited at gmail.com ne Sentongo Silver at yahoo.com nessimu kwoba okuba ya noti 7 noti emu 6 7 42 nessimu esembayo ya noti 3 22 5 muganda nge kalungi awo manager ku Festina City n'abali ku Festina City tebwenyigiso omwe bali kubanga mutumbudde Ukraine gwanga lya musaayi ennaku ziri 56 56 days of Russia's invasion of Ukraine. Simanyi oba waliko ngamba gwawuliriza nga nzizizaayo akatambi nti wakati nga Ukraine egamba yakakuba tanka za Russia ezigenda mu bina, helikopta za Russia n'ebyokulwanisa eby'amaanyi ebya Russia gy'oli abalamu Russia yaddamu neekola kye bayita deployment, yaddamu nedeployinga ng'olowooza tebagikubirangako yadde ne tanka n'emu. Era neŋŋamba bwe tunaafuna actual figures ez'ebyokulwanisa omu Russia bye yakafiirwa sofa nga kwe kuli n'emmeeri ennwanyi, tujja kgenda bukuluka lw'omwana w'omuddugavu this continent. Nkubuuze, mu Africa nsi ki eweza tanka ze bakakubira Russia? Ku lukalu omwana w'omuddugavu baliyita Egypt, Misiri. Mu nsi yonna Egypt in terms of military strength ekwata kya 12 ku nsi 142. Kati ebyokulwanisa Russia bye yakafiirwa munda mu ggwanga erya Ukraine, mu lutalo lwa Ukraine, mu bika bya tanka byonna, because tanka zirimu ebika. Mulimu main battle tanka, tanks, light tanks, waliwo ze bata destroyer, waliwo ez'omutawaana, amadi vehicles biki ebyo byonna, amadi cars, rocket projectors n'ebika ebyenjawulo. Kakati bye baakayonoonera eggwanga lye bayita Russia. Bassebo ne bannyabo, kitegeeza singa kyagwa ku nsi oba lukalumana omuddugavu eggwanga erimu singa kati lisaanyewo lyonna, Russia eyongera kuyungula.
kyatokota leero ennaku z'omwezi 2 bugenze okukyama kyagonna ku lwaleero ng'amawulire gonna galaga Russia ekoze kye bayita air strikes ku Ukrainian cities era ng'amawulire galaga nti Russia powers more troops into the war nti Russia eyongedde okuyiwa abasirikale abayitirivu mu lutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Ukraine. Russia rejects Kibata calls for ceasefire to enable evacuations. Olutalo oluli mu region. Jukira region zino. Mwe muli amawanga Russia gate oba amawanga. Donbas region. Era essira lyonna. Hundreds and hundreds of Russian troops backed by artillery and rocket launchers. Byatandika olunaku lwajjo mu eastern part of Ukraine. Kuba eri mu advancinga egezaako okuwamba buli territory yonna mu region eno. Bwe twogerera ekitundu kye bayita Manipur kizingeko kiri bisigi kwegamba bakisazeeko kyova olaba abasirikale b'eggwanga erya Ukraine baliyo omubalajana omurasha akube emmondo basebo ne bannyabo. Twogera ennaku 56 56 days of Russia's invasion of Ukraine. Omu ku bakamanda ab'omutawaana, a commander for the Ukrainian Marines fighting the east Kibata stronghold of Manipur, said these forces were maybe facing our last days, if not ours. Nti amagye g'enkulembera tutunuulidde ennaku zaffe ezisembayo, our last days, if not ours. Bwe kitabanga ssaawa zaffe ezisembayo. Era agenze ku mukutu gwa Facebook basaba ne bannyabo n'agamba njagala okusaba eggwanga lyonna, ensi yonna, world leaders, superpowers, NATO, to help us. At least mukole kye bata you extract. Mujja ne mission nga mujja specifically we tuli, because tuli mu factory emu, abasajja bakubba emmundu. Baba Gambia bewe ultimatum yaggwako izitukosa jjo. Russia yabongedde akakisa n'abagamba nti singa muwanika tetugenda kubatuusaako bulabe, but teebereze kiyinza okutuukako senga ofuuka POW, prisoner of war. Jena agamba the army is outnumbering us 10-1. Ayogera bino ye Commander Vorena okuva mu kibinja ekya 36 Separate Marine Brigade. Agamba tuli muno abamu bantu ba bulijjo twasazeewo okwekukuma, taking shelter in a besieged Azostal factory oba power plant. Tuli mu underground tunnels. Tetulina ngeri ki gye tufuluma tusabye n'omurasha okuteekawo kye bayita evacuation oba humanitarian corridors. At least tufulumye abantu ba bulijjo, omurasha agaanye. Zibadde ssaawa 9 nga bukya n'eddakiika 19. Byenjogera bya leero. Media munda mu ggwanga erya Russia egamba nti abantu civilians 120, 120 civilians left
ekitundu kino. Abakugu bonna bakakasiza bugenzi okukyama kyagonna kono nti ekitundu kye bayita oba ekibuga kye bayita Manipur may fall within days. Aboogera bino European officers. Ampuliriza emundu eri mu kutokota munda mu ggwanga erya Russia, rather munda mu ggwanga erya Ukraine. Kati buli omu kyayogerako bugenzi okukya ekiro ekikeseza amakya gonako olwaleero. Mbadde ndaba statement ekoleddwa Minister of Finance ku nsonga z'ebweru munda mu ggwanga erya Russia gwe bayita Sergei Lavrov ng'akakasa confirmed that waliwo kye bayita tutandise olwaleero Tuesday kiro kikeseza leero kati today is Wednesday. Joza adde na kusoma 19 ng'ambe ekiro ekikeseza amakya gonako olwaleero. Russia opened a long anticipated new phase of the war in Ukraine, launching its eastern offensive in a bid to seize the country's industrial heartland. Nti omutima gwa omuli amakolero biki byonna byonna ate nga gwe mutima gw'eggwanga lino lya Ukraine muli factory muli ki byonna. Russia phase gyeyingiddemu eyagala kubiwamba byonna. Minister Sergei Lavrov akakasizza nti goolo yaffe ffe ng'Abarussia was to achieve the full liberation of Donetsk and Luhansk republics. Anti amawanga gano oba Republicans kati uliriza goberera gali amawanga abiri agago mu region eri. Russia be yagamba nti kati tuzze kusekiwalinga gano bawanga because these are independent states. Era kwolo we twayogera ku elements of statehood nti omuntu yeetaaga ki okufuka eggwanga. Buganda we bayetaaga okufuka eggwanga yeetaaga ki? Ne tulabanga eggwanga oba territory esobola ddala okufuukira ddala eggwanga senga efuna kye bayita population ng'eri permanent. Nga mutandika kukuba nsalo, you demarcate the boundaries. Nga mufuna gavumenti, of course n'ebintu ebirala bingi nga mutandika kuyingira mu kye bayita relationship n'amawanga amalala. Emundu etokota bugenzi okutya amakya gonako olwaleero. Russia egisse kye bayita a full scale assault on Ukrainians east nga we bagezaako okunyweza okutta be bayita ballastic fighters mu kitundu kye bayita Manipur. Gulinga mwalo port as in omwalo. Kyokka ng'ekiro kye kimu ekikeseza amakya gonako olwaleero Russia obulumaganyi bwe yakoze Russian airstrikes yazikoze across the country ne bakuba supply lines, military infrastructure. Abantu 7 bakakasibwa okuba nga bafu mu bibuga eby'enjawulo. Eggwanga erya America liteekateeka ki? Ndaba United States of America is expected to announce another package of military aid which is expected to be similar in size to nti omuwendo America yandibanga egenda twalayo ebyokulwanisa ebibalirirwamu sente za $8 million. Wakati nga munywanyi wa Russia, of course manya amawanga nga North Korea, Cuba, China egamba ffe tugenda kusigala nga twongera ku kye bayita strategic ties zaffe ne Russia. Omuchina agambye we will continue to improve strategic coordination n'eggwanga erya Russia.
wakuba China yagaana okwetaba directly mu lutalo luno either by giving aid naye kyonna ekibeerawo mu bululu bwa UN General Assembly ebiki ebyo byonna China either abstains oba alonda in favor of Russia. Canada ku mbeera eriwo bugenza okukyama kyagona ku saa 11 emaze okukakasa nti egenda kusindika kye bayita heavy artillery to Ukraine. Bino byenjogera mbijja mu kibuga kye bayita Toronto, Canada. Prime Minister w'eggwanga lino Justin agambye mmaze okwogerako ne munywanyi wange gwe bayita Zelensky, and Canada is very responsive to what Ukraine needs. Nti kati tugenda kuyimukiramu era package yaffe egenda kubeera nambulukufu without giving the details. Era bassebo ne bannyabo Canada etaddewo sanctions ku bantu banagaga b'eggwanga erya Russia abalala 14. Baba olutalo lwatandika ng'olusaaga, abantu abakafa, abaana bato, bassebo ne bannyabo ennaku 56 emabega ebibuga byonna byalinga ebibuga ebirala ngamba munda mu ggwanga erya Ukraine olunaku olwaleero